gwatali musirikale oboota ne mundu. Poliisi eruweere ekutte omuvubuka Semata Gerard ateeberezebwa okuba omu ku babbisa emmondo nga wano ku kataliiko nfuufu twakulaga eggulire lino ku Lwomukaaga olwa wiiki gye twakakuba amabega. Poliisi bwe yakuba mu babbi amasasi okakana ng'omu attiddwa omulala n'agendera ku bisago n'owookusatu n'adduka n'emmondo. Okolagana otya n'obuwanga bw'abantu? Ffe omulimu gwaffe gukolana n'abafu. Omulide waba yafudde nze sigenda kutunula ku mufu naye oli bw'agamba nti aziikudde abafu batandise okuvoola emirimu gyaffe. Semata okukwatibwa asangiddwa mu Luweero Town Council nga yeekukomye wa muganzi we. Ono ategeezezza nga bwe waliwo omugagga mu Kampala abatuma obuwanga nga basuubiza nti buli kawanga ke bamutwalira wakubasasula emitwalo 200. Binjogerwako akawanga munnange yantwala munnange yali amanyi omusawo yagenda okukadwala ninganze omusawo nali simumanyi yansuubiza emitwalo 200. Kati gwe twamubuuza wajja akatwala akawanga? Namubuuza nagamba niwe nakugamba omuntu bitomumanyi obula nze mumanyi. We babakwatidde agamba nti badde bakaziikula abafu 17 nga neyo akasembayo abakwasiza ategerekeseko erya Ssebyalo ow'emazzi mu ggombolola y'Ekimala yaziikibwa mu mwezi ogwokuna. Semata yeeganye ekyokubeera n'emmondo. Ebintu ebyo bibagamba eby'emmondo twali tetulina mmondo. Olayo nga poliisi kuba yatugobanga patulo ng'etugobanga etuvaako emabega patulo neetandika okukuba amasasi mu bbanga nga ffe twali tetulina mmondo. Lwaki temwayimirira? Kwanda olw'okutya obungi. Abooluganda lwabwe bwe basima bali mu bweraliikirivu olw'ekikolwa kino nti ssaawa yonna bagenda kudda basime n'abafu baabwe basigaddewo. N'olwekyo kyakwewuunya nnyo kubanga akati gufuuse muze. Bino akatandika biseera bino. Teri kawanga ka muntu kavumula mulwadde nga azze mulwadde. Era naffe twakyewunyiza bulungi. Nzabutuka bingwa. Nti jjajja naziwa bamusimye n'amagumba gali awo kati jjajja fesi tumutuukako waneno. Wano we basabidde poliisi wamu n'abasawo b'ekinnansi bayambeko ku mbeera eno. Akola okunoonyereza ku buzzi bw'emisango e Luweero Tofa Jamei mu kwogerako naffe ategeezezza nga poliisi bwekola buli ekisoboka okukwata abantu bano n'okulaba ng'ebikolwa bino biggwawo. Kibi nnyo okuba abafu bajja kunyiiga batusindikira ebintu tutaataaganye ng'abantu abalamu. Tugenda okukizuula oluvannyuma nga kiva ku kutaataaganya abagenzi. Naye nga we are struggling very much tugezaako okulwana nga poliisi kulaba nti omuze guno gukoma. Oluvannyuma lwa Semata okukwatibwa abakulemberamu abasawo b'ekinnansi mu disitulikiti eno ey'e Luweero bakakanye ku masabo agawerera ddala 30 ne bagateekera omuliro nga bagamba nti bannyiniko bafere babeerimbika mu bwerimbisi. Bakira buli ssabo lye bookya basooka kuliggyamu byawonga ebiririmu n'oluvannyuma ne baliteekera omuliro wakati mu kusaakanya okuva eri abantu. Mu masabo agamu musangiddwamu kondomu, obucupa bw'eddagala ezzungu. Bakira abasawo bye bategeeza nti byonna bya kifere. Laba biki bino? Kondomu zino zonna tujjeewo amasabo 2. Amasabo amala tugasanze mu kondomu njaga. Ayali alokose ate nga tyakobye musaba akola tugenda mu lusenge. Musaayi lwakyo Musaayi si gwa mbuzi. Bano bagambye nti bagenda kutalaaga Luweero yenna nga bafeffetta abeeyita abasawo abafere n'amasabo gaabwe gasaanyizibwewo. Mugema Ishak ne Frederick Chwanuka bakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV 1.